Kadama TV tukyali ku nsonga y'okubeera nga Abannayuganda bakomawo Kadama Sekadama Wankuba Kyeyune nga bakomawo Uganda. Olwaleero tugenda kwogera ku omuntu bw'olijja salinga bakuweereza ebbaluwa nga mu bbaluwa eno gye bakuweereza confirmation letter bakulaga nti waliwo ennyonyi egenda okubeerawo. Twogera ku nnyonyi eno egenda okubeerawo nga 19 egenda kuva Riyadh egenda e Jeddah, then from Jeddah egenda Entebbe. Egenda kubeerawo nga 19 omwezi gw'omusanvu gwe mwezi guno gwe tulimu, nga ebbaluwa gye tufunye batugamba nti omuntu olina okusasula riyal 3336. Ennyonyi eno egenda kubeera ya seats 220 ng'era contact person gw'olina okwogera naye ye mwami Mayengo. Tufunye omukisa okubeera nga twogerako ne mwami Mayengo era bye bino byatugambye ebikwatagana ku kintu ekyo. Misanso bwa nkulamusiza sebo. Nze Rashid wa Kadama TV. Nga mbadde njagala waliwo ebintu abaana bye batubuuza wano nga mbadde njagala oli live mbadde njagala kubuuza ku bintu ebimu ku foomu zino sebo. Yes sebo. Kuba babadde waliwo foomu etambula wano nga kuliko erinnya lyo. Hello? Nga kuliko erinnya lyo nti ekintu kino gwekikwasaganya nga contact embassy oba contact wa embassy nga twagala okuverifyinga ekintu kino oba kituufu oba si kituufu sebo. Ekintu ekituufu. Kakati then neera questions ze batubuuza ez'okubeera nga abantu 5 bano be mwabadde mubagamba arrangement nti walubatya omuntu ayinza okuwa omuntu ssente ng'abantu tebeemanyi nnyo nti abantu aba 5 bangi, waliwo eggezi eddala lyonna omuntu lyasobola okusala. Nti waliwo amagezi amalala gonna omuntu g'asobola okukola okusasulamu tiketi kuba aba Okay, kuba nti tekyabadde detailed kyaba balaze nti n'abantu 5 balina okusooka ne beesonda abantu 5. If you don't have anyone, you can just send the money direct. Okay, you send the money direct to the embassy, to the account of the embassy. Okay. Waliwo ekintu kyonna kye wali yagadde okugamba abaana kuba some of them bakyakankana kati ne batusaba. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah, nti abaana batubuuza nnyo, abaana bangi bajja ne batubuuza given the fact that nti balaba nnyo that YouTube channel. Kati babira bagiraba ojja kwesanga. Yeah. Basobola okukontaktinga enamba ezo eziriko kuliko enamba yange kuliko enamba ya head of mission ne kuliko enamba ya head of consular. So in case of anything that a girl needs clarification on asobola okuba on those numbers and we will attend to her. Okay, ata abaana ab'e Jordan ne Oman bo bagenda kukola batya? They will also be worked on. Nanti bo batubuuza ennyonyi egenda kuva etya, bo bategeke batya okuvaayo? Communication ejja kujja. Okay. N'ekirala tubadde tusaba mukama wange. N'ekirala kye tubadde tusaba. Hello? Nti time we reaching ey'abantu bano ab'e Jordan ne Oman communication embeera nga muzituweereza nsobola okuweereza WhatsApp number yaffe n'obeera nga ozituweereza netubeera nga tuziweereza kuba waliwo abaana abatasobola kuba nga tebalina ssimu naye ng'ate asobola okubeera ng'alaba kiki ekigenda mu maaso ku YouTube. No problem. We will share the information to various platforms zaffe. Okay. Kale sir, weebale sir. Okay. Okay. Mwami Mayengo ne twafunyeyo n'omukisa ne tubeera nga twageddeko ne head of mission ku embassy bamuyita Nuh Biaruf. Bye bino ebigambo bye
mubuuzizza n'ekintu ekikwata ku muntu ataasobole kusasula ssente zino kati nga mumanyi waliwo abaana abalwadde nga teyasobola kumalako contract kuba kiri nti amateeka gagamba nti omuntu abadde akozesa boosi wo ku contract yalina okubeera nga akusasulira tiketi ekuzza mu nsi yo naye waliwo instance esobola okubeerawo omuntu n'olwala nga contract onnagimalako ng'olina okugenda ku ofiisi eyo nga nayo terina ssente zikuzzaayo ng'ate ne boosi wo ebeera nga breach of contract naye nga ebeera indirectly kuba naawe tokyeyagalidde obeera olwadde bulwazi atubuulidde kikye mulina okukola naye njagala mu bigambo yennyini yeeyogerere ajja kubeera nga ababriefinga kiki ekigenda mu maaso wabula nga waliwo special arrangement omuntu bw'obeera mu condition eyo ddala nga waliwo n'obujulizi oli mu condition eyo embassy bagamba eyina engeri gy'esobola okukwataganyaako n'ebeera ng'ekuyamba katuwulire mwami Byaruuf kikyagamba. Hello? Sibyo tano sebo. Bampita Rashid nkubidde okuva Kadama TV nga ndi live sebo. Bampita Rashid nga nkubye okuva Kadama TV oli live sebo. Bawaddewo ebibuuzo bye tubadde twagala okubuuzaako katono sebo. Yes sebo. Okubeera nga abawuliriza abakuuliza waliwo ebibuuzo bye tubadde tubuuza bye baadde batubuuza nga ffe Kadama TV ne tugamba tujja kubuuza Mr. Byaruuf kuba gw'osinga okutegeera ku nsonga eno ey'okuddayo e Uganda sebo. Ebibuuzo ebyo lwaki temubyesiiza ku Minisitule ya Foreign Affairs kubanga yeri era yebikoordinatinga. Yes sebo naye nga kino kitono nnyo kye tubadde tubuuza kuba tulaba waliwo foomu eyitaayita nga kuliko erinnya lyo nga kuliko n'erinnya lya gundi lya mwami Nsubuga kati nga twagala kumanya ddala foomu eyo oba ddala ntuufu nti era mmwe abaliko muli batuufu kye tubadde twagala okumanya. Waliwo message yaweerezeddwa embassy nga omuntu ogisomera oba ogitegeera. Yes sebo anti tubeera twagala tukonfaminge kuba abantu bagamba gundi essimu eziri ku website ya embassy si z'essimu eziri ku foomu eno oba ze ziri ku pepe eyo gye babaweereza nga bamaze okuregistaringa kati ne twagala tukonfaminge nti wadde essimu eziri ku embassy si ze eziri ku foomu eno oba ku pepe eyo naye nga mwe be bantu be bamu. Kubanga n'eyo information eri ku gundi ya embassy amakulu agaliwo agateereddwako gali ku amaofiisa ag'abaka embassy waliwo aga embassy naye waliwo agateereddwako okuyamba ensonga singa omuntu aba ayagadde kwogera n'abaofiisa agaabo. Yes sebo anti bye babadde batubuuza ne bagamba ennamba emu Yes sebo. Yes sebo. Yes sebo. Kati waliwo abaana abagamba nti balwadde bamenyefu emigongo nga tebalina ssente zino babadde babuuza bayambiddwa batya? Yes sebo. Yes sebo. Ndakubakira abazigamba ngeri batambulira mu kyekyo kyonyi kikubeera nti buli kiriwo buli kinaabeerawo okuyimba tebeerawo kulisinga naye ebintu ebyo y'abantu bwegaliwa abamaze contract amukozesa asaanidde kola ki
Nati waliwo abaana abaddukayo ssebo okuva mu gye baali bakolera ne bagenda ku office kati nga bali ku office nga tebaamalako contract wabula baddukayo olw'ebizibu bye baalina mu nnyumba. Yes, sir. Akozesebwa n'akozesa bonna balina application okusinziira ku contract ze babeera nabo. Bw'abatutte ebeera breach of contract ebola kati ensonga zirina okutundibwamu yeeyolebwe bawalabe kubanga n'olingo abaakozesa abalina looti z'amaanyi z'abaakoze kati bwe bibeera bwebityo era bibeera nga bizibuwadde kati awo ebiranga kyetaaga okulaba ensonga ezirimu era zose ayinza okuba n'ensonga ezamuleetera okudduka eri n'oli batuseeko nayinza okuba n'ensonga kati zonna ziba ziyinza okutunuulirwamu kubanga bw'abadduke okitegeeza nti naye obligation ey'okunyako naddeko eba tekyaliwo oyo addeke tugamba kati aba nga embeera eri nti oba balina okwetunira ssente oba abajambira nga kiba kisobose ng'alina abasobola omuyamba. Kuba waliwo omuwala Mariam batuweereza vidiyo ya Mariam nga Mariam ono yalwala bwe yatuuka n'afuna ekirwadde kati atandise okufuuka yero. Kati bw'aba atandise okufuuka yero era ne kaakati ali ku office naye nga office egamba terina ssente ate ne contract yagimalaawo ng'ate jjukira contract egamba nti omuntu okusasulira ticket boosi okusasulira ticket olina okubeera ng'omazeeko contract kati nga babadde babuuza engeri gye basobola okuyambibwamu.